Ssenyonyi, Member of Parliament Nakawa West, ng'agamba nti mu kutambuza emirimu gye nga chairperson w'akakiiko akakusase yafuna essimu emutiisatiisa okuva eri Honorable Butime Minisita wa Tourism ate nga Member of Parliament wa Mwenge County. Ono ng'amulaalika nti agenda alaga nti ono yamulaalika ng'alaga nti agenda kukungaanya ab'enganda ab'omukyala Jennifer Bamutulaki Idi CEO wa Uganda Airlines gye bali mu kukola okunoonyereza. Era ono Honorable Ssenyonyi alaga nti abadde afuna amasimu mangi g'atategeera gabadde gatiisatiisa obulamu bwe. Naye ku mulundi guno n'alaga nti yatwala akadde okulikodinga amaloboozi ku ssimu ye wakati we ne Honorable Butime. Naye teyasobodde kutulekera ka audio kano kagamba nti yasobola okulikodinga ate mu kukola okunoonyereza ng'ebitongole ebikola okunoonyereza kibeera kya nkizo nnyo nti okutiisibwatiisibwa okugira ku ssimu obujulizi busigalako ku ssimu. So we tuba tubasabye essimu eyo tuba tumanyi nti tujja kuggyako obujulizi obwo okusinziira ku bukugu bwe tuba tulina. So mu kiseera kino tetusobola kweyongerayo mu sipiidi y'amaanyi kubanga Honorable Ssenyonyi teyatwadde ka audio yabadde ayogerako tusobole okuzuula amaloboozi agali emabega ate n'essimu ye nayo teyasobodde gireka kisoboseze okugaziya okunoonyereza. Obulabe bwonna bwonna obukwatagana n'abakungu mu ggwanga lino omuli ne ba Member of Parliament tetutera kubugayaalirira. Obudola tukubiriza Honorable Joel essimu eyo agireete tusobole okugyekenneenya. Twagala okufuna obujulizi obulaga amaloboozi ebigambo ebyakozesebwa okunyumya kwali kwa kika ki, mwalimu eddoboozi ery'omuwanguka. Ebyo byonna byonna tubyetaaga kuba biri mu ssimu. Nga bwe tulinda essimu eyo tweyongera okwetegereza embeera ey'okwerinda ebyetooloolera ku Honorable Ssenyonyi okulaba oba ddala waliwo obulabe obw'amaanyi obukwatagana n'emirimu gye nga chairman wa Kosase oba nedda. Oluvannyuma lw'okufuna alipoota eyo kijja kutuyamba okulaba oba twongera obukuumi gyali oba nedda okusinziira.